Spice alina concert omwana yalese stage. Yeah, I've had so many people being complimenting a stage. Ndudde okwogera ku Lubega webale kukola stage. Abayagikoze oba promoter. Ena initiative ya Lubega. Ena sure Lubega agirimu nnyo. Teyagitunze nnyo. Kiraka promoter nawe yamuyambako pushing here and there. Teri concert kati no kigamba. Esola kugula promoter nebeeramu ekintu ekyenjawulo. Yeah, actually, manager oba omuyimbi oba ne management yo, when you sit back ne mugamba promoter ya amanyi kiswaza gwe twali tuzeko ne tugamba promoter yakoze ubi ekivvulu era tudda ku muyimbi ne tumukalakata wakoze ubi wano na wano era okuleka promoter era wakola extra works ate zo tuziraba nga ku kivvulu kya Winnie twalaba nti Keti yakola yalanga ekivvulu era ne tuuka mu production Peno ni guni nejja nekwata video za YouTube. Okuba nnyo bambi. Abantu bange baleke. Nge yazayo ba production yali nnungi nnyo. Annange. Tugala kukyala surprise. Esheri mu manager agambye nina okukola. Yeah. Kyovola abantu ina stage kubanga birimu ebyokugamba nti kakati bw'okola kino ogenda kumaliriza oyongeramu okkiriza ku magoba ago zino zikuyingiremu nti nedda tofaayo njagala kukolayo kintu kyanjawulo so Lubega ne ttiimu yammwe aba source management this is good omanyi nina ebintu bimwe tugenda okubeera nga ne shot ennaba kubeerawo but there are things people are crediting by now it is very beautiful mu bulamu waliwo kati saazo nti wali kyemugenda kukola cricket over kipya Mavado yajja mu kifo ekyo n'akikola ebintu ebitalina makulu ba UB4 ne bajja bagikola ebitalina makulu ba Nwagi ne bajja bagikola ebitalina makulu kati temulina kifo kyemugenda kukola cricket over posing nga munaatuleetera bazungu abaana bagyozezza as far as attendance is concerned temulina kifo kyemugenda kutubuulira nawe Spice tulina kifo kyogenda kukola ekipa kyewakoze kutuleetera stage gye tutalabangako na kujja jjiimirirako n'oyimba awakulu awakulu naye ekino sofa kye twakalabako era nze mmanyi kirina abantu 15,000 kye kigenda okwongera ku concert ye naye nga tetunagendako awo kasooka tubayo ku lugendo lwa Spice gyavudde ng'akola ebivvulu mumanye lwaki alina back cricket oval namukwaya sooka ompaawo
Kale yeguni sogo nzizeeko katunonyi wali kushare sembe ya freedom system ensonga lwaki spice ekifo kyokka kyasobola okubeerako is cricket oval baamenya geeti z'omusajja kale ekyo twawona kimu stampede gye twawona nanga abantu bajjula n'abula waabakola ki waabateeka ng'ekifo kyasigajja kyokka cricket oval era akalungezaako olunaku olwale basebo ne bannyabo ku lw'obulungi bwa hard work spice Diana akoze alina oluyimba olulungi alanze and she has been good with the society kati pozi nga mwagala abazaalire mwana amuba wajja atandika bagendera ku dduuka naye yakoze kyateekeddwa kyalina okukola buli kimu akikoze musicale nejje muli mwe ng'abantu I think kino kye tulina okukola she has a good repetition munaaba muganye Buganda tetulina nsonga eyinza tugaana kukola kikugenda muwagira please mugende mukole ki mumuwagire abantu ab'enjawulo bavuddeyo n'omwana ono ali okugugubana n'ekitabo ku social media Sheila Gashumba yamcongratulating twin sister we era n'amugamba twaweereza management miliyoni 2 okubeera nga bagulira abantu 10 tickets because ye Sheila ataliwo bino tata si yamuganye yo kudibuda sente ono muganda we yabaga sente ze yazikola era abeereyo nga ayita mu kiro tata tabeerayo yagamba tagenda sobola kubeerawo mu buntu because in a vacation omulenzi we kale simanyi birala because sibadde nnyo mu pressa za concert eno naye oluyimba olwo tuluzanye personally luzanye kubanga lulungi eri mu show yo simanyi naye wano mukama I think it's been like consecutively 3 days tuyingira nalo tuluzanye tukoze bitulina obukolako ebirungi ebimugwanidde ebimugwanidde and I believe lojo wantu ena gwali okubidde essimu nti maama wamaana mumpikeemu ate tebera ku ssimu yo tetulina nsonga lwaki tukwegula kupa sigwe mukama waffe tubikola kubanga obigwana kino nkyogeranga nze soogerera balala ekikugwana nkikuwa ekirungi n'ekibi so singa abawo akalala akazze nga kabi tukkirize kutereeza butereeza kubanga ebirungi ebikugwana byonna mbikuwa kubanga bikugwana era kyensaba tukiyige n'abamawulire abalala bonna abayimbi bayige ekimugwana waba akoze bulungi omwana oyo akoze bulungi byonna byenna abikoze birungi mubimuwe but do not compromise wabanga waliwo akeetaaga okuyita mu bayimbi bonna era management we tutuuka nga waliwo ekyagenza obubi ne tujja ne tukyogerako temutandika tugamba mbu tukuba ffe tetuli bapiara bammwe ffe tukola mirimu gye tuteekeddwa okukola kirungi nenze essimu yange tejjanko yadde akameseji munansanga tumalirize nga tugamba abantu mugende muwagire spice we mutamala ne mutagenda yo mubaba mitima mibi kubanga buli kimu akikoze buli kimu ate era we mutagendeyo tugenda kujjana emboozi tugikole nti ekivvulu kyayise temwagenze ate mutugamba mbu twogedde bubi kakati abantu mulekera omwe mwefuula nnyo abalungi why would you do that lwaki okola ku muno kati mwe mugende mu concert mwe mugende mulawo batetugambe nti mwajjuza mugende awo tuvuddewo